has been paying city's bills. So what is your friend saying? Seth has Bruno. Togera mazima. Seth okulala kwe Bruno. Soko ulize. Seth okulala kwe Seth talia tanywa tayambala. Kakubuzeeko. Ono omusajja mubuuzi nakaje emirundi meka ewo Alton nekugamba kuluno sina sente mbuliza omulenzi ombuliza Bruno. Have I ever been disrespectful to him? I have never asked Alton to ask money from you. He knows that. He knows. Bruno silipa mama ngayogera nawe. Ono si Vanessa oyogera ne mama Vanessa. Mukadde. Wanji. Kuliriza. Anyway, nze simanyi eno. Bano basaza obisubitira mu media but it's okay. Esawa eno. Tekyabadde kirungi kye baakoze. Ate. But I know that someone there is recording. Listen to chinja kugamba mukadde. Sebo yogera. Mfubye okugezaako okutuukirira omwana okumuyamba obasifubyemu. Wagezaako n'oyamba ku mwana ono n'owa ne Vanessa ssente okulaba nti akola. Naye ate ssente bwe zaafa ate ekintu wakitwala wala. Omwana n'omulaga nti nno tokyasobola kumuyamba mu kintu kyonna. Buli ebyo ebintu obiraba bibaawo Bruno. Omuntu oyinza omuwa ssente ne zifa. Ate terufuuka lutalo. Omwana ono mubeere nga muyamba omwana ono muwo Bruno. Mami, namugamba ekintu kimu ne mugamba omwana is kuba twali magano communicating naye ne mugamba tamanyi kye tugenda okukola kankukwasa omuntu ansinga obukulu ali understanding ate naye naamu ate naye tali understanding okusinziira ku bintu bye nasembayo okuwulira kubanga nze siri muntu wa ntalo saagala bintu bya ntalo era ensonga lwaki Vanessa okubeera bamufunyisa olubuto nze sikulumbangako okitegeera nate nga nakitegeera era obadde ng'ojja n'okomawali kalina n'olaba omwana wo ng'omuzadde omuguwa eddalu n'alibadde nga nzija wali n'enkulumba naye nabireka n'embima amazzi nze ekintu kyenjagala kiri kimu Bruno obeere nga taata eri omwana ono kuba bw'otunira omwana ono ne Briella tewali njawulo okitegeera nze kyenjagala kiri kimu bwemuba musazeewo kyamusaayi akkirize bakole ddiini tagaanangako kubanga n'ekyo ekintu yakyogerako emabega tagaanangako dokita mukwano gwe gw'abeera naye gwalaba buli kanaku nange gweyeesiga naye alowooza nti asobola otampanyanga ne results ekyo kati tukiveeko Bruno nze kyenjagala kiri kimu omwana results bwe ziba zivuddeyo nga seefi ddala mwana wo obeere responsible father okitegeera kuba kati omwana seefi tebalina gye bamutwala seefi nze mukuziza seefi mwana wange ate naawe simuwo kubanga nze mulabiridde okitegeera mbadde nze sina kyeŋŋambye just kyemamugambye akwate akkirize dokita amukoleko ki ajjeko omwana tannagaana era nange bwendi wano eno omwana we baba bamuggyako sampo ziba zitwale kuba nange saagala bintu bya kaayana kubanga olwedde nange ndi mulwadde wano wendi okitegeera mbadde nga nze nkubira muganda wange simu buli kanaku amugamba oyogera ne Vanessa mwogera ngamba Vanessa otwasembayo okwogera ndaba bulabi ng'ateeka status ku ki bali baganda bange wodda ku status noyagala bajjera kubeera hard because ntutteko step Vanessa yoteri yali amugambe kusasula simanyi mirundi gyeyakasasula ng'atwalire Alton oyo omwana Alton oyo mutuuza omubuuze sente meka n'ogusembeyo wano nze yagamba Alton janjaba omwana ompeereza ebbiiro kati nze gwagamba atali responsible asasula bbiiru z'okujjanjaba omwana kubanga okujjanjaba omwana wa Alton si kwa layisi okujjanjaba kw'otunuulidde point okitegeera gye bakugamba Bruno okulaga nti nno oli taata w'omwana tekitegeeza nti nno omwana alina kubeera nga mulwadde omwana alina ebintu ebirala byeyeetaagisa nze sikyogera kino kyoba njagala kufunira ku mwana kubanga kuva mabega mbadde sirya kuza seefi newankubadde nga muganda we yatuyisaamu amaaso n'agamba nti tuli banaku twagala sente zo nze siryanga ku ssente zo recording odiyo tugirina wano twagisevinga sisita wange agirina va kwene gundi mukadde point yo ngiwulidde njadde nkusaba
akkirize dokita akole test eyo tannagaana era twakkiriza dda naawe ne dokita wuyo waali ne muganda wange waali tewali buzibu akkirize dokita akole test akkiriza era kuba abadde taliiwo ne muyita najja badde nsaba mukadde badde nsaba ekyo ekiba kiwedde then step eddako tugenda giira kufuna nze gwe ne oyo Vanessa tewali buzibu akkirize dokita ajjeko omwana saama waali wano omwana sampo bagenda zimujjako nyanziza kati ebisigale bigenda byanga tucommunicatinga naye bino ebirala temwerangira kuba jjukira mwina abaana mwenna newankubadde mwagaana okukwatagana naye obudde bw'ono omwana mukosa obulamu bw'omwana ngenda ku social media Vanessa oyo yatuma abo bakwano be ku social media gwe Bruno nga mutumye abo bakwano be Bruno na mutumye even your friend Bob Benson called me nga bonna banjagalamu information bonna sina gwe nakuteko nomusinga nayagala tumesa I would have done it oli bwamuvumye nakuddamu bibye